Okay, mbabuuzaako buli omu gy'asinzidde okubeera ng'ate agoberera abeera Fahad Pro UG omuweereza okubeera ng'ate nkutuusako amawulire nga bwe gatambula mu nsonda z'eggwanga Uganda ne buluganga yonna yonna era nga nabwe kityo abakadde mukimanyi bulungi nnyo video tobeera ng'ate ogiraba nga tutaddeko kigalo like nga sharingirako abalala comment section ebeera open obanga olina ka comment ko nako tekigenda kubeera ng'ate okasolo wansi awo of course bukibi ogenda okubeera ng'ate olaba video eno egenda kubeera ng'ate ekwatagana nnyo ku baana bankuba kyeyo naddala awo ku ddungu okay nese ndala naye ng'okusingira ddala amawulire gano gagudde ku ddungu awo kakati njivuze njitute butereevu mu ggwanga era United Arab Emirates mu kibuga ekikulu Abu Dhabi ndowooza capital city yayo eya kakati munnange waliwo omwami abadde amanyikiddwa nga Konde Stephanie era nga ono emirimu emikulu gy'abadde asinga okubeera ng'ate akwasaganya side ezeeyo abadde security guard oba abadde mukuumi ng'alina ekifo ekimu ky'abadde akwasaganyizaamu emirimu gy'empolampola era nga yafunamuko obukosefukosefu ngera omuntu omulala yenna alina bankuba kyekyo kyenjogerako mu kitegeera omwana abeerawo ng'alinamuko embeera etali nnungi oba naafunamuko ka pain nagenda n'amira ka panado n'addayo ku mirimu gye kugamba bankuba kyeyo tebatera kubeera nga tebatwala obudde okubeera nga tebagenda mu malwaliro afunamuko ka pain oba afunyemu embeera etali nnungi tagenda mu ddwaliro afunamuko ka pain kira anabeera nga ate afunyemu ku maanyi ng'amanya ekyo kiwedde ng'agenda maaso n'emirimu gye munaiso nabwe kityo omwami Konde Stephanie Bambi bwatyo naye embeera bwe yali time yatuuka one day yali ali ku mirimu gye okusinziira ku information gyefunye yali ali ku mirimu awo gy'oba security guard munaye n'abeera ng'ate afunamu embeera etaali nnungi era ekyaddawo kubeera ng'ate akolapsinga era mu kumala kubeera ng'ate akolapsinga yaddusibwa obutereevu mu ddwaliro okubeera ng'ate afuna obujjanjabi era ng'olwatuukayo mu ddwaliro abasawo bagezaako kubeera ng'ate bakola samples wabula kye baasanga mu samples kyababuukako nga Konde Stephanie alina ekirwadde ekya kansa era nga kimuliridde ebbanga nga kinatera okubeera nga tekimumalawo so kibazzaako awo kubeera nga te bamutandikiza okubeera nga tebamuwa obujjanjabi era nabeera nga te atandika obujjanjabi mpolampola wabula ekirwadde ekyatugesa nekibeera nga tekimumalamu amaanyi n'okubeera nga tekimusinza amaanyi era ebyaddako emirimu ne babeera nga tebamuwummuza nabeera nga ate takyakola so nabeera nga ali admitted mu ddwaliro era nno yamalayo ebbanga lya okusinziira ku bangambye nti yamalayo ebbanga lya myezi nga 2-3 mu ddwaliro lyabadde amazeeyo bw'atyo ng'ekirwadde kya kansa kimugoya mpolampola here and there era nga kimumalirawo ddala so time yatuuka abasawo ne bagamba okusinziira ku mbeera nga bweri katubeere nga tetukola enteekateeka Konde abeere nga tebamuzaayo e Kampala abeere nga te afuna obujjanjabi era ne batandika okubeera nga tebabaako empapula zo processing awo ekyaddako okubeera nga tebamubuukingira air ticket wabula ebyembi airline gye babuukinga omulwadde yamugana okubeera nga tebamuteeka ku airline eyo nga bamwekengeddemu nga bagamba nti omulwadde ono senga tukeera ku makya tubeera nga tetumuteeka ku airline yaffe oba ku nnyonyi yaffe ayinza okubeera nga ate afunirako obuzibu sinakindi okubeera nga ate aluzinga obulamu bwe so ne babeera nga babisazaamu n'ayongera okubeera nga ate afuna obujjanjabi awo mu UAE so munaye ennaku zabadde nga 2-3 emabega Konde yakedde ku makya nga afunyemuko kulungubanguba okusinziira ku basawo era ekyazzeeko okubeera nga ate baprocessingirawo empapula mangu asobole okubeera nga ate atambula afulume addeyo e Kampala era ekyazzeeko kubeera nga ate bamubuukingira ennyonyi ya Emirates era nga bamutadde mu kifo kye bayita business suit seno mu economy ewatula abantu abangi wabula abamutadde mu business suit lwaki business suit eno akubeerako special care ejjirako oba oli mulwadde kugirako oluusi nansi abeerako n'akubeerabeerako awo nakeberako abobanga toli mulwadde naye nga kwegamba business suit wabeerayo customer service wabeerayo abajja ne bakeberako mukulu oyagala kulya kaki mukulu okola kaki so bwe batenebeera nga tebamubukingira business suit yatuuse bulungi nnyo ku kisaawe era buli kimu nekiggwa bulungi nnyo kubanga bamukoledde documents nga nkambwe nga tezisobola kubeera nga tezimulemesa okubeera nga ate alinnya naye ng'ekyamazima omuntu eyagenza okulinnya ennyonyi embeera ye teyabadde nnungi nga teyeewulira bulungi nga omulaba mu bifaananyi awo byonna byawedde bulungi nnyo check-in processing ayo mugitegeera abalinnye ku nnyonyi wabeerawo obuntuntu awo dde n'oleeta passport yo kebeera visa so byonna ne biggwa bulungi nnyo era n'atwalibwa n'ateekebwa mu kifo kye babadde bamubuukingidde n'ateekebwawo bulungi nnyo ne bamuteekako n'omusawo agenda okubeera ng'ate amulabirira mpolampola ennyonyi naye munaye ekyazzeeko okubeera ng'ate esimbula wabula omusawo yabadde alina ndowooza waagenzeeko
omanyita kubeera kaawo talina kutuulako olunaku lulamba mpaka kyegiwe n'atuukira so yadde endowooza yeetooloddemu yagenza okubeera nga ate adda mu kifo wabadde omulwadde ekyamazima ng'omulwadde yafudde dda era yafiiridde mu bbanga awo ng'ennyonyi tenda kubeera nga ate erandinga wabanga tenda kubeera nga ate etuuka mu ggwanga lye Uganda so nebeera nga ate bakommunikatinga era ennyonyi olwatuuse okubeera nga ate bagenda mu process endala ey'okubeera nga ate barecevinga omubiri gwe so munaye kino nno kibeere kyakuyiga gwe nawe nankuba kyeyo ali oba oyinamu embeera etali nnungi oba ofunyemu obukosefukosefu tolinda bulwadde kkula genda mu ddwaliro beera nga teweekebera ate by the way kisingako I think buli luvannyuma ndowooza lwa myezi nga 6 ogenda neweekeberako abaana abali mu America awo nammwe mukola ekintu kyekimu abaana musibirira Panadol genda namira Panadol namira painkiller ekirwadde ne kibeera muli nga kikula so ofunamu embeera etali nnungi addukirawo bunnambiro obeere nga ate weekebera kubanga munaye naawe oyinza omaliriza ng'oziyo nga toli mulamu ate nga ne ssente ezakutwala nga nazo tolina kyoziganyuddwamu mu maaso awo nja kubeera nga tenfuna abantu be basobola okubeera nga ate batuwa information esingako awo ate ebyo ebyakondi nga mitadde ku mabbali waliwo nkuba kye waliwo omwana ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo alaajana era nga senga waba tewaliiwo kikoleddwa mu budde naye ayinza okubeera nga ate addayo Uganda nga addiddeyo mu boxing ngenda kubeera nga tekuterawo akatambike naye osobola okubeera nga ate owulira ensonga ze nga bwe zitambula bwe nabanako nka kugiddeko nina n'obutambi ngenda okubeera nga ate nkuterawo awo nawe osobola okubeera nga ate obuwuliriza era nkusaba buli video gye nkuterawo wano owuliriza ate nobeera nga ate ojjamu n'ebyokuyiga twegatteko mu butongole subscribinga aka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ateekako alatinga buli nabandese video awo nakutegeezezza video eno gisharingireko munno yenayena obanga oli nkuba kyeyo oba olinayo mukwano gwo nga nkuba kyeyo video eno ejja kubeera nga ate oba oli awo ya mugaso ku muntu oyo tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enabazese muzeze ziyitawo wansi ku bustika obeera nga omunoonyaako eyo oyingira omwaka omupya nga buli kimu kitambula bulungi nnyo my daddy sana ajja kubeera nga ate akulombera edduwa naawe obulamu bubeere nga ate butereera ddala side eno endala Habibu Airport pickup nabo we bali nnyo okubeera nga ate bakukima ku tusaawe n'okubeera nga ate bakutuusaayo yona gye wendagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde safely nkomawo namawulire abalala bangi nnyo temubaawo amanya gange nze nambalirwa Pulosi nze banzaala Lwembogo mu Gombolola bagiyita Mateete bayitayo Mateete ekyalo bakiyita Lwembogo LCB mwe banzaala Lwembogo taata wange bamuyita Mwami Nsereko Livingstone Lwembogo mama wange bamuyita mukyala Namwanje Margaret Lwembogo omwami wange bamuzaala mu Kasanda bamuyita Kityo Godfrey naleka abaana bange kuliko Namwanje Margaret Nasolo Vanessa kuliko Mubiru Valencia kuliko Namiro Valeria nsaba mwami muwonge nsaba mwami muwonge nkusaba n'ekitiibwa taata ow'ekisa nkusaba onnyambe nsaba munziza Uganda mbegayiridde munziza Uganda nze nafuna ebizibu sikyajjukira nakujjukira ebizibu byenfunye obwongo bwansaanuuse kamunguluze yanfuukidde kamunguluze mbegayiridde mbasaba kunziza Uganda kyekisa kyembasaba wano mu ddwaliro bakama abo tebaliiwo bakama bange simanyi gye bali naye nga waliwo omusajja amanyi wendi naye bakama bange mbasaba ndi wano banyamba buyambi mbasaba bunyambe vidiyo zizino mbasaba bunyambe mwami muwonge Henry nkusaba bunyambe munteeke Uganda bakama bange mbasaba munteeke Uganda mulaba amabwa bakama bange mbasaba munteeke Uganda mulabe bwefaanana ebigumba mbegayiridde munyambe munziza Uganda bakama bange mbasaba kunziza Uganda munyambe munziza Uganda tata wange mwami Nsereko Livingstone Lwembogo B mbasaba munyambe musajja mumukwata bulungi yakafiirwa omuzzukulu yakafiirwa mutabani we yavula bwavuzi n'okutambula sikyasobola kutambula nze n'amagulu galwala mbasaba munyambe mu nsi e Uganda okugulu kuno kunnuma sisobola kutambula kuliko ekintu mukiraba tekisobola kutambula sisobola kutambula njabula bwavuzi mbasaba munyambe mu nsi e Uganda mbasaba kuzza Uganda mbasaba
kunnuma mbegayiride mbasaba munzize Uganda mbasaba kunziza Uganda bakama bange mwami Henry Muwonge n'abaami mwenna abasobola okunyamba mbasaba munyambe munkwate munzize Uganda mbasaba kudda Uganda kati ndi wano kino simanyi kino njavula bwavuzi kyenkana sitambula ne mukinabiro kugenda mutoyi ne njavula bwavuzi mbasaba munyambe munzize Uganda mbasaba kunyamba kunziza Uganda mwami Muwonge Henry Muwonge munzize Uganda ndi bubi mbasaba kunziza Uganda mukaba naye sigenda kukaba mu video yange eno mbasaba munzize Uganda bakama bange mwami Muwonge n'abantu abasinga mwenna n'abantu besimanyi manya munkwate munzize Uganda bakama bange abeera bazze okwetaba mu programu eno. Programu gy'oliko bagiyita Zuula omwagalwa waawo gaba mazima meereere era nga ebirowoozo byonna byogenda owulira si bya Mr. America Uganda by'abantu sekinnoomu. Twogera naani nnyabo? Oyogerako ne Nalugo Nnoolu. Osobola okwongeza ku ddoboozi Nalugo Nnoolu ne comment n'ozireka? Osinzidde wa Nalugo Nnoolu? Nsinzidde mu UAE Abu Dhabi. Ono taliiyo, comment zimusingidde n'eddoboozi lye liri wansi. Taliiyo. Okay. Twogera naani? Oyogerako ne Nalugo Nnoolu Mr. America. Osinzidde wa? Nsinzidde mu UAE Abu Dhabi. Tukole tutya nnyabo? Mr. America nziza okuzuula omwami oyo gw'olaba emabega taata w'omwana wange. Lwaki ozze muzuula? Njagala nziza okukakasa ayagala nze nzekka era n'omwana tulina omuyala. Ono tayagala gwe wekka nammwe leka ati kutulimba. Nnyabo lindako katono, lindako va mu comment zigenda kukulemesa nga ate ofunye omukisa n'enkuzza omulundi ogw'okulala. Chance oyina ntononyera moderator bw'olaba nga alemedde mu comment mujjeeyo. Gwani yagamba mbu ayina gwe wekka? Mr. America sirisoma comment section. Ani yagamba nti ayina gwe wekka? Nze nteekawo omukono. Ayina nze nzekka nange nkiko era nabo mbamanyi like mbamanyiko ab'emabega so for now simanyi naye ab'emabega mbamanyiko era nayogerako nabo so ebyo tebinkyankwata kyo njagala omanya omwana tulina omu oba alinayo abalala kyekisinga obukulu kyekindeese. Gundi yange ebadde evuddeko live sound card ebadde evuddeko omuliro ogambye tino ki? Nawulirako nga yeeyogeza nti alinayo abaana abalala n'amala n'angamba abadde ayagala kulaba oba nsobola okukkiriza abaana abadde nnyumba kati kyekikulu ekindeese kumanya abaana bali bameka. Omaze naye ebbanga ki? Kuva 2015. Kuva 2015 muyina omwana omusikyo? Ye Mr. America. N'obwongo bwe bukugamba nti muyina omu? Yeah. No, leka gwe mwana gwe beera siriyasi si mu bubi. Nkiddamu omulundi gumu ozze kuzuula musajjawo oba ozze kuzuula ng'omukyala w'ebbali oba kale namba 2 kyokka ky'oba ontegeeza ozze kuzuula nga gwe namba 2 oba nziraamu nkukoleko essaawa eno nga sirina gwe neebuuzizzaako tombuuza lwaki nkugamba. Nze nga maama w'omwana we era mukazi we kuba nabaddeyo n'okubaayo wakati just nakavaayo research. Bamuyitaani era abeera ludda waakola mulimu ki? Kalungi Pius abeera Masanafu saawa gy'abeera naye ng'azaalibwa Masaka ewaabe Buwama mu bujjajja be Masaka ewaabe Buwama. Yinginiya avuga boda for now naye nga n'ebyo byonna abikola alina amabulo akubisa amabulooka ye n'agenda n'atunda kwegamba emirimu egisinga agyenyigiramu. Abeera Masanafu nga wa? Awo nga Fulawo. Wanji yogera ku nnyungu yogera nga ayina egundi yogera nga wazze kuba n'atuuka okuwa omuntu kijja kuba kinzibu wali asigenda kusobola kukolako olw'ensonga weeyogeredde bw'oti nga njogera nawe bwe naakuwona ogenda kummenya mbadde nsaba nkugjeeyo moderator mujjeeyo mukwano yogera nga ayina amaanyi oyina chance ntono nnyo bino bimmenya nnyo. Abeerawo Masanafu nga Fulawo.
ntumiddeko abantu b'e Masanafu, Lugala, ku Gladiator, nentumirako ab'omu Kinoonya, nentumirako abali mu Kigobe, awo nga ku Victory Church, nentumirako abali awo nga ku Wisdom, nentumirako abali awo ku Ubuntu, Natalia, mwenna ng'omanyi nti oli Masanafu essaawa eno, teekawo comment. Toŋŋamba lwaki nkugambye nti teekawo comment. Bw'oba omanyi nti oli Masanafu, nkiddamu, bw'oba olimanyi nti oli Masanafu, Gladiator, Mbogo, Gladiator Paradise, ku Munaku, Power King, ku Masiraawo ng'oyambuka, mwenna buli omu ali e Masanafu nkubuuzizzaako, tombuuza lwaki. Odita gwe walibadde osooka n'okuwandiika comment awo, Viola oli ku Munaku. Mumbuuza, Odita oli mu Kigobe nkubuuzizzaako. Nina kyenjagala okukubuuzaayo ekintu kimu. Ani ali ku Mbogo? Ani ali ku Mbogo ono? Gwe njagala kulaba ali ku Mbogo. Patrick Peterson Proud Musoga oli ku Mbogo awo wennyini. Kutumiddeko nnyo. Sheila Price Blackman fan nkubuuzizzaako. Buli muwandiika w'osinzidde temumbuuza lwaki. Bw'oba oli ku programu eno wandiika w'osinzidde gwe mwana Somo Steve nkubogambye nti oli ku gundi oli lusaze. Gwe mwana gwe nkiddamu omulundi gumu. Nga sina gwe neebuuzizzaako. Kola bw'oti. Kimwagalwawe ye gw'ayina yekka yamugamba nti ayina omwana omu. Tereera mu kamera okuba ekirayiro tugende mu maaso. Ebisigadde tujja byogera. Kuba ekirayiro era oteekemu ogambe nti nze nagundi nzize mu programu eno nga sifoosingiddwa sikakiddwa wabula lwakuba omumenya oyogera nga atalina maanyi. Nsifoosingiddwa sikakiddwa nzize mu programu eno nga ntegeera bulungi. Oyo gwenza okuzuula ayina nze kkera ngamba nti yenze kati ye dadi nzize kulaba. Mwena mbabuzi akabo ku Power King abali ku Munaku, Kiyaye, Kigobe, Kikoni, Makerere. Kuba ekyayo tugende. Amanya agange nze Nalugono nzidde wano mu UAE Abu Dhabi nzize okuzuula omwagala wange Kalungi Pius ng'abeera mu Masanafu nga Crown. Nzize okumuzuula ekisinga obukulu ekindeese. Nzize kumanya ayina omwana omu yekka owange gwe nina naye oba ayinayo abaana abalala. Kiddemu ogambe nti ozze n'okuzuula olaba oba gwe gw'ayina yekka. Kiddemu okubuuzizzaako muganda wange. Kuba saakyogedde direct nti kyekituufu naye kankyogere. Okay. Amanya gange nze Nalugonuliat nzize okuzuula omwagala wange Kalungi. Gy'osinzidde wakulu ddamu gy'osinzidde wakulu. Okay. Amanya gange nze Nalugonuliat nsinzidde wano mu UAE Abu Dhabi nzize okuzuula omwagala wange Kalungi Pius ng'abeera Masanafu naye ng'azaalibwa Masaka ewaabwe Buwama. So nzize okumuzuula mmanya ekituufu. Omwana gwe tulina gwe tweyazaala kuva 2015 nga ndi naye. So for now nzize okuzuula ayina omwana omu yekka owange naye oba ayinayo omwana omulala. Soma enamba mu Luganda abantu b'Eruganda mwenda mbaagala nnyo. Soma enamba mu Luganda ebisigadde tujja byogera. Okay, enamba 0751 81397. Basi onyemo nina ensonga zange zengazi. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Lindako. Number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try. Yennyini namwewolereza. Oyina endala? Ya nina endala naye zonna ziri mu ssimu emu okuba asula agiggyeeko bayirawo. Mulikirabye? Okuva edda nga asula aziggyeko? Ya. Tuwe endala. 077 5 7 sorry, 70 Telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have called. Jiddemu. Ogisomye bugiddemu.
eri 07775 791 701. Yeyo mbadde sikoze ensobi. Telephone number you have called is not available at the moment. Kati kyenjaga obuuza bw'ofuna ekizibu essaawa eno Sejafuna bizibu Mukama ali wamu nange. no ndowooza mukirabye tetugambye nti ogenda kufuna ebizibu kankubuuze ye kuva dda nga mubeera mwenna ng'essimu ye olutuuka eka ng'agijjako sikyo No, agijjako the time ng'agenda kwebaka. Olutuuka ebeerako paka nga tuyingidde obulina alyoka agijjako. oli bweyingira obulinga agijjako kambuuze abantu ebiseera ebisinga naddala bakola emirimu nze nsuubira omuntu essimu kati ng'oyo yinginiya essimu ya yinginiya yenna terina kuvaako basobola n'omukubira ekyo saa mukage ne bagaba waliwo aka lwaki kiri bwe kityo gwe tokibuuzangako lwaki agijjako olaba nange kennyini nze buli muntu yenna babeka bali kuno ng'essimu mugisuzaako nga muli kubyeyo nga temulina nekyemusuubira naye nga muzisuzaako lwaki tokyebuuzangako Kulia Miss America nakyebuuzaako ne ntuuka essira ne mmanya ekituufu oba ne ndowooza nti kyekituufu kubanga nange zansumbuwako ne ntuuka ne mugambako. So ng'ekyo ogijjako ndowooza kyekisinga kuba ne yagisanga mu vibrator ng'era bakuba ababooda simanyanga bakasitoma so kale tekirina buzibu mukwano wangi ndowooza nja kudda enkya emisana simanyi tekirina buzibu simanyi nze ngwabugwe nina kinja kukubuuza olinayo boyfriend akusumbuwa wendi okuyamba kona usirina yabaddewo naye mumpe wakutagalatagala bwa leeta enamba ye si mu bubi leeta enamba ya boyfriend wo eri mu ssimu gye twogererako nkuwadde chance ginoonye awo gikopolle wano ogenda kuba nga apozinze ginoonye si mu bubi Miss America alina omwagalwa we saagala kusumbuwa bantu nze namubulokinga dda bayita abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.